according to your interpretation ogenda kwekolera analysis ku katambi kingendo kuzanyira wano wennyini ku mukutu Vike exclusive nkuletedde engeri General Secretary w'ekibiina ki National Unity Platform oba General Secretary Ssabawandiisi w'ekibiina ki NUP ono nga ye David Louis Rubongoya engeri mbu gyagenda oba bulijjo gyabegamu principal Mwami Kyagulanyi okusinziira ku Abedi Bwanika bw'abadde ku mpewo olunaku olwaleero politics kazannyo akatambula ng'amayengo we gagenda ku east gasobola okuddira ku west we gagendera ku west gasobola okuddira ku east so onaku Honorable Matthias Mpuuga ow'ekitiibwa lwe yavaayo n'ayanikibwa olw'ekikolwa kye yakola ekyekulya abantu kye bayita enguzi sina bukakafu ku nguzi wabula abantu kye bayita enguzi eyayitira mu kasiimo kagamba nga ye nti baakamuwa olw'obuweereza obulungi bwe yakola ki bwe yaweereza nga akyali leader of opposition. Kadi nga sinaba kubanga nkujirayo bino byonna video soko jiweka like information ene sobola okubanga etuuka kweyagala ojira bano jiuliza mukade twegatteko mbutongole ngo subscribinga ku mukutu Vic exclusive asha kama airport pickup wayagala okubera ngo otambula mirembe ng'ova ku kisaawe Entebbe n'okugenda ku kisaawe Entebbe nkugamba nti beekwate bajja kuvuga bulungi balina driver talina malala ate nga mu ngeri eyo safety kintu kye basoosa bwe baba ku kkubo eri client waabwe emigugujo obutabulanga ova ku kisaawe Entebbe bakitunuulira nnyo so nga ate naawe agenda obugenzi ku kisaawe Entebbe bafuba nnyo okulaba ng'otuuse otuuka ku kisaawe Entebbe n'okwata ennyonyi yombudde ate era n'emigugujo ne gitabulankana n'okutuuka nga tokooyo bakubambinnya wano na wali banoonya engeri eri safe gye bakuvugamu n'otuuka bulungi osobola okubeera ng'obafunakaawo ng'oyita ku WhatsApp ne bw'okuba direct bakola ki bakwata si weewaawo kaakati General Secretary w'ekibiina ki National Unity Platform ngwaye David Louis Rubongoya okusinziira ku mwami Abedi Bwanika bwanyonyodde amakyago olunaku olwaleero bw'abadde ku mpewo za 88 CBS FM ey'obujjajja agezezzaako okulambulula ebigambo bino byenjagala gwe kennyini ng'omuntu owulirize okakase ebyobufuzi kyeki okusinziira ku ye annyonnyola agamba nti olukwe n'olunwe olutabulatabula n'okuyuzaayuza ekibiina ki National Unity Platform lulina we luva era agamba nti olunaku lumu yakolako meeting era nga yasaba appointment ng'ayita mu mwami ono ye gwalumiriza okubeera ensolima mu kibiina ki National Unity Platform n'amumma appointment eri omukulu principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine era agamba yayita mu muntu mulala amanyiddwa nga Dr. Hildamani oba Hildamani Kiyaga yamukolera appointment emagere bwatyo nasisinkana principal era meeting yagamba yatulamu abantu basatu mu meeting eyo ebisinga ebyayogerwako bye bino byengenda maaso n'okubeera nga nkuwa mukadde kano gwe kennyini weerondere side ate onoonye engeri gy'ogenda okwanalizingamu amaloboozi gano aga mwami Abedi Bwanika olabe kitambula kitya mu byobufuzi akatambikaako keewulirireko ebisigadde ndowooza katubikomyewo nga tuvudde mu katambi kano ekyaleeta Lewis Rubongoya Secretary General wammwe kye bamutumukola omulimu gwagukoze bulungi nnyo era ng'oli Gorbachev bwe yakola agenda kumaliza nga ekibiina tekiriiwo agukoze bulungi ne wenjogerera kati mukulu Medi Rubongoya nze ku ssente zensasula nze $360,000 mu myaka 3 gengenda okuteeka mu kibiina ssente zange nze zensasula eziva ku musaala gwange ajjako ssente zaawe ebibinja by'abavubuka okutuvuma bisasule
Newe njogera wano ngenda kuva wano nga banvumye buli kigambo kyonna mu nsi. Bino bye bibinja ebivuma abakulembeze, bye bibinja ebivuma Buganda, bye bibinja ebivuma Katikkiro, bye bibinja ebivuma buli muntu yenna. Bye bibinja ebivuma abantu baffe. Bye bibinja ebivuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Osobola okukkiriza Medi nti omuntu asobola okuva ku Nuupu n'ategeka ebipande ku nkuuka kalenda n'agenda aŋŋoole abantu Ssaabasajja Kabaka gwaweereza omukiikirira, gwaweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, gwaweereza n'akukusa ebipande n'akukusa n'atwala. Ebyo tolowooza nti bigwawo bigwi, ebyo bigenderere. Bannannyini kabadi ako omukulu waako ye Lewis Rubongoya, Secretary owange, Secretary General owange gwe njogerako. Okyali mulize lino, okyali mulize Nuupu. Saagala muntu yenna njogerere. Aha, neyogerera. Neyogerera. Oli doctor? Ndi doctor, bansomesa okola diagnosis. Kinabuuzize. Kasita ogimala. Ebirala bigenda kubeera yisi. Professor Tereza mumanyi. Ate Professor Tereza mumanyi ye musomesa wange. Ate oti yansomesa byala, yansomesa kye bayita medicine. Diagnosis. Kyoliko. Fwe bwe tumala diagnosis tukozesa obugambo. Oteka akagambo akaganti prognosis good, prognosis bad, prognosis grave. Kakati butegeeza nti bino byenzudde. Ono omulwadde ayinza okulamba oba obutalama. Kati kati otadde kya. Nuupu gitadde kya. Wenaamalira. Enekistatement n'akakoze otoba kubanga otandise okutegeera nti prognosis grave. Kino ekintu kiri mu kusaanawo. Kadi abandi gizeeyo. Omukulu gwe bayita Rubongoya mumpulirize. Nammwe abali ekavule mumpulirize kati olwaleero. Kubanga mu byobufuzi ffe tutwazze muggulu. Oyo gwe mulirayo gwe bayita Rubongoya. Omulimu gwe bamutumokola mu Nuupu agukoze bulungi. Bwe buzibu buno bwonna bamulaba obw'amasaasi mpuuga. Bwe buzibu omanyi nti ono Honorable Sseggona wano nga balonda luno oluddako Sseggona baali tebamuwadde kifo. Twamala kola lutalo, twasula tukola lutalo. Mukulu Sseggona muwa akakiiko ako kwali akakosasi. Baali tebamuwadde kifo. Kubanga bye baatuma Rubongoya okukola ateekwa okubikola. Ateekwa okufulumya bampuuga, ateekwa okufulumya babwanika, ba Sseggona, ateekwa okufulumya buli muntu yenna. Naye ekibuuzo kye mbuuza, mukulu Kyagulanyi, Rubongoya tomulaba? Ekyo kye njagala okubuuza. Omwaka oguwedde nava wano ne nkubira President Kyagulanyi essimu. Ne mugamba nti njagala kulaba. Bwe yagaana okukwata essimu yange ogwasooka ne nkozesa Hirudamani kati ampuliriza. Ne mugamba mugambe njagala kumulaba. Hirudamani ye yankolera appointment nze gumuli abedi bwanika. Hirudamani ye yankolera appointment. Ne tugenda Emagere. Nensalawo nenzikiriza nti meeting eyo gye ngenda okubeeramu ne President Kyagulanyi ne Hirudamani agibeeremu nga njagala byengenda okwogera bibeere byafaayo. Twava ku ssaawa 4 twakoma 7 kitundu tuli abantu basatu. Ebimu ku bye namugamba bye bino bye muwulira njogera. Kuba sibyogerera wano tuwe mbitandikidde. Ne ngamba President Kyagulanyi omusajja wo gwe bayita Rubongoya omumanyi bulungi. Ngatta abantu baffe bonna abamalawo. Nga weeri namugambira ddala nti oyo Rubongoya weeri. Ekikino kyonna emyaka tomulabanga. Tomulaba nti bamutuma kusaanyawo kye bayita opposition. Byenjogera saabyo Hirudamani bw'oli muyita wanajja kuwulira. Mukama yanyamba nti eyo meeting tetwali na President Kyagulanyi yekka. Twalimu abantu basatu mu kasiisira ke. Alina kamera ewakawe nga nyingira ewakawe, alina kamera nga atudde mu meeting, alina ne kamera ng'empuliriza. Nangamba nti yanziramu bw'ati nti ekyo kyoyogedde ku Rubongoya si kituufu. Ne muganda essebo genda okinoonyereze. Genda okinoonyereze ng'okolagana ne oli ne Rubongoya oyo ng'omwesibyeko. Rubongoya buli bwalaba omuntu yenna ng'agenda okwogera ne President Kyagulanyi, Rubongoya ateekwa kakasa nti waali. Atuuka Emagere nga n'omuyita tebaamuyise. Aina information buli muntu yenna omukulu ateekwa okumiitinga Kyagulanyi, ateekwa kakasa nti buli kyayogedde naye Rubongoya akimanyi. Rubongoya alina system, tebalina meeting gye batuulamu ekavule oba Emagere etali recorded. Meeting zonna ez'Emagere ez'ekavule baziwayalinga butereevu gye ziteekwa okulaga.
teriyo kigambo neki kyebateesa ku kavule kyebateesa mu nuupu ekitali wired akiwayalinga ye Rubongoya. Bino byeyogera biyamba kibiina oba diagnosis. Wanje Diagnosis.